السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Twebaza ekitiibwa Allah Jalla wa Ala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusassa n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam gwe yatusindiikira nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atuwe obulungi obuli mu lunaku luno, ate atuwonye obuzibu obululimu. Allahumma amin. Tuli mu yasaruna ekitabo ekituyigiriza okusoma Quran ey'ekitiibwa, wabula seeri gye mumanya eyo twagimalako dda. Abazze nga batugoberera twagimalako dda, era agenda just scroll down ogenda kubanga mwana wattu olaba darusu zonna okuva ku zero ku yasaruna eyo. Eno tuli ku ekitundu ekyokumeka ekyokuna, volume eyokuna gye tuliko. Tuli ku paati yakumeka 50 something ate kati ziringa kanabe 52 53 54 ziringa 55 ndogoza basalabidde oba otherwise okay. Nam tuli wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أحسن دينا nabagamba nti kino ekitabo kitandikira ku zero, ku volume esooka ku zero. Ojja tusanga eno tweyungeko ninga tobimanyi, just genda once, scrolling once mpaka ku zero ofune dawusi ezakola ki, ezasooka. Tuli wamu? Naam. Man ahsanu dinan oba man ahsanu dina, ng'ogenda kuyimirira oba ogenda kukontinya obwenga dinan, oba okusinzira ku nnyukuta eri wano mu maaso ageno alifu, okitegeddeko osinzira noyolesa wano oba n'okweka oba n'okyusa oba n'okolaki oba n'obuliza, kisinzira. Ebyo twabisoma dda, kyembaga nti ddayo emabega ntegereka. Tuli wano. Dhu fadlin azimin. Tubigatte. Dhu fadlin azimin. Dhu fadlin azimin. Tuli wamu? Dhu fadlin azimin. Oba ogenda kuyimirira ogamba nti dhu fadlin azim. Okategedde? Akokubiri. Qalu sami'na qalu sami'na wa ata'na naona kwa mwalimu wa ata mujikira mwalimu yalla msasi yangu kuome. qalu sami'na wa ata'na
قالوا سمعنا وأطعنا نحن له مسلمون نحن له مسلمون نحن له مسلمون ngokyusiza empeereza eno nefuka ya sukun nekibera nahnu lahu muslimun. Wakategedde? ma yughni ما يغني عنه ماله ما يغني عنه ماله ما يغني عنه ماله ما يغني عنه ماله. Okay? Akasembayo wayahdi bihi kathira ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngasera bira amajjukiza program ya FHTwa eyokugula ebintu ebyo ebyetagisa okukozesebwa mu media afe ne HTW ya Basora Studies. Totaga ebintu bingi bana ate nga bya bei kitegereka. So kulongoosa wako nabeere mulungi nnyo kusingako wano. Tubasaba tukwatireko shoka kamera nga 3 tutaga laptop ya milioni nga 3 oba 4 tutaga desktop y'amaanyi kitegedde milioni nga 2 bigamba ebintu bya bei kamera baziseranye za milioni 7 8. So asobola okutukwatireko inshallah. Nabagamba zino video zigenda kubeera ku page eno ku internet okutuka ku yamul kiyama. Tusaba Allah akirize. Allahumma amin. Ogenda kufuna mpaka ku yamul kiyama nga gwafadda emyaka 10 nenga bakyakusomako basoma okuwa kawogo wa sponsoringa. Wallahi ogenda Allah akbar kabir. Wallahi waliwo abantu abafa mu 18. Just imagine singa bakola sorake bwized. Otegedde singa tukyabasomako ntegereka nawe osobola okubeera mu bo. Otegedde. Barakallahu fikum. Number 0784165480 0703574535 0761020723 0752021317. Muhammad Matovu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.